General Elly Tumwine, I ask us to forgive those who have rejoiced at his death. Eno tumusime ayogedde ku lw'emikwano gy'omugenzi ayogedde engeri General Elly Tumwine eggwanga lye lyali musula ku mwoyo nga n'okumutwala e Nairobi mu Kenya bamala kumumatiza ng'obulwadde bwali butamye. He told me, I want to die here. I engaged him in that discussion, tried to convince him to move. He refused. I called a number of people to try and convince him. And finally, when pain got the worst of him, he agreed and we moved to Nairobi Hospital. Bamulekwa abakulembeddwamu Ssente Tumwine boogedde ku ngeri kitaabwe gy'abadde abaagalamu n'okubalambika nga beebaziza Pulezidenti Museveni ssaako ne gavumenti okutwaliza awamu olw'okuyimirira awamu nabo. We experienced so much love from our father that as a result we have turned out to be loving people. Daddy was one of a kind. He was unapologetically himself, unique in expression, passion, and values. He taught me self-reliance. When I finished my senior 6, he gave me a shop and told me to pay my own school fees, which I did from first year to third year, and all the other courses I did, I paid for myself. And he made sure that we learned a skill to do tie and dye, to do fashion and all those things. And Daddy, we are wearing your creations, and I hope you're proud of us wherever you are. Namwando Elly Tumwine ayogedde engeri gye bazze batambuzaamu obulamu bwabwe n'omugenzi mu bbanga ly'emyaka 35 gye bamaze mu bufumbo. All worked as a team and a support system to me and each other. Elly was intentional in befriending his children. All our children truly experienced the father's love, care, guidance and provision. Abasawo badde bamujjanjaba mu ddwaliro ekkulu e Mulago ne Nairobi nga bakulembeddwamu Dr. Moding boogedde ku bulamu bw'omugenzi n'engeri ekirwadde kya Kookolo ekizze kimbalamu embiriizi. Spiral of events, he developed what he called sepsis, which is really an overwhelming infection with a drop in his blood pressure, difficulty in breathing, and eventually developed kidney failure. On the 25th of August, around 6:45, he got a cardiac arrest and he could not be revived. Omuduumizi w'eggye lya UPDF General Wilson Mbasumbadi asimbye emirimu egyakolebwa General Tumwine mu magye okuva lwe yagayingira mu mwaka gwa 1978. Has therefore been very instrumental in the restoration of the peace, security and the stability of this country, which obviously we all know are the prerequisites for socio-economic transformation. We also agree that he lost an eye and still fought on until the end, which really shows us the love, the zeal, and the will he had for a better Uganda. Robina Nantale yakusakidde eggulire lino. Mu buufu bwe bumu omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Museveni abuulidde abakungubazi abakuŋŋaanidde ku kisaawe e Kololo engeri General Elly Tumwine gy'ali omusaale mu kuteekerateekera olutalo olwaleeta gavumenti ya NRA kati nga ye NRM mu buyinza. Pulezidenti Museveni ne Mama Janet Kata Museveni be bakulembeddemu abakungubazi ku kisaawe Kololo okukungubagira General Elly Tumwine. And we come together to bring our heartfelt condolences also to the family of Elly Tumwine and to stand with them. Asomedde abaana for his outstanding service among the leaders of officers and men of our distinguished force of UPDF. Ye President Museveni annyonnyodde nti bwe yali yakatandika ebyobufuzi yayingira mu kibinja kya Scoop kya Union mu kanisa ng'eno yasanga abantu baavu era nga mu kanisa babuulira abakkiriza nti wano ku nsi bagenyi era bayitako buyisi ekintu Museveni kyatakkiririzaamu kuba abantu tebaakolanga. What do things like they think the
going to think Omsheng is useless. After it's very useful Omsheng. So you can sound confused there. Anyumizza engeri gye Tumwine ne banne gye bamwegattako okutuuka okugenda e Tanzania okwongera okukuguka mu by'ekijjaasi basobole okununula eggwanga lino. Of recruits, 9,000 of them, whom we recruited in that area, and Tumwine was one of them. Mu ngeri mwanyumizza engeri gye bamalirizamu okusoma ne bakulemberamu olutabaalo olwasigukulule yaliko Pulezidenti wa Uganda Idi Amin Dada era abadde musajja mukkiriza. Ayogedde ku kusoomoozebwa kwe bafuna nga bagenze ne Jeno Kahindo Tafiire wamu ne Tumwine okufuna ebyokulwanyisa mu nkambi y'e Kabamba. So after we were blaming Tumwine that he had panicked, he should not have fired, he should have wrestled with the man physically until we had entered the armory. God used Tumwine to spoil the plan so that we don't capture the guns and the guns are then recaptured by the Tanzanians. Atanyiza ku byaliwo gye Tumwine amala afiirwa eriiso lye era n'engeri gye baafiirizibwamu olugendo olwo. Tumwine was a resilient man because he was injured badly at Bukomero. Ayogedde abasirikale abalala ababeegattako okwali Dr. Kiza Besigye, General Salim Musale n'abalala n'engeri gye baalumbamu enkambi ez'enjawulo ne bafuna emmundu 7. Masindi was a big success. We had 760 guns from there. This is Tumwine's work. Masindi. Pulezidenti asikeredde abajaganya olw'okufa kwa Jeno Tumwine. Eternity through children. Like Tumwine has not died. He's here. He is abundantly here. He was one, now he has got I don't know how many people there. Oluvannyuma babuulidde ku ngeri gye yeenyigira mu kununula eggwanga lino. We got the guns of Kawempe back, we got the guns of Masindi back, we got the guns of Hoima back, we got all these guns. He didn't say because I've been injured, let me stay out. No. He came back and continued and has been continuing. Awadde namwandu n'abaana amagezi obutawuliriza aboogerera omugenzi amafuukuule. Ono General Tumwine dying at 68, he was still young, but he had achieved a lot. Oluvannyuma bannamagye bawadde omugenzi ebitiibwa by'amagye. Omulambo gusiddwa mu nnyonyi egututte ku butaka ekazo gyagenda okuziikibwa enkya. Terakaya neddewo kyaligonza bakusakidde gule ino. Omulambo we gujiddwa ekkololo guteereddwa mu nnyonyi ne gutwalibwa ekazo gyagenda okuziikibwa era ng'eno omulabirizi wa North Ankole Stephen Namanya ategeezezza ku nteekateeka z'abadde alina ne General Elly Tumwine ez'okulaakulanya obulabirizi ko n'okubuulira enjiri. Olujiddwa mu nnyonyi guteereddwa mu motoka ya UPDF eguvuze mu luseregende okutuuka mu maka ge agasangibwa ku kyalo Mukulo Erw'Emikooma. Eno gutuusiddwayo wakati mu miranga n'ebiwoobe ne guteekebwa mu weema. Bannaddiini bakulembeddemu okusabira omwoyo gwe okuli Stephen Namanya omulabirizi wa North Ankole. Ayogedde ku mugenzi ng'omusajja omuntu mulamu era nti eyamuyamba mu kusoma obuweereza okutuuka waali kati.
Tumwine kusiima abagwego bamutumire abikoze umunsi kandi abikora gwonka yabikora yabifitya akuba akashomesa yabifitya. Ategeezezza nti kyannaku ng'abajaasa okulina omugenzi babadde bateekateeka okuwummula emirimu nga 31 omwezi guno ye n'afa. Omulabirizi Namanyi agambye nti baali bakkaanya ne Tumwine nti ng'awummudde ekigendererwa kyabwe kyakwongera kubunyisa njiri naye enteekateeka za Katonda bwe zityo. Ali Waswa ne Gideon Sennyomo be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Ebisingawo tujja kwongeraho kubikuwa ku Bukedde TV 1 n'olwekyo tovaako. Nkutte olupapula lw'oluganzi olwa Bukedde. Jjukira Bukedde ono wa nnusu 10 zokka z'olugula n'ofuuka mumanyi ddala. Bukedde akulembeza eggulire ligamba nti Tumwine Museveni alaze Genero bye yakola mu lutalo. Bukedde yabirina embeera y'Abannayuganda e Dubai ekalubye. Abawala 10 babasibidde mu kiyumba. Kiyumba ki bagenda batya? Embeera ekalubye etya? Gula Bukedde ku nnusu 10 zokka. Bukedde nakuleetedde ne revision test. So ino omwana owa P2 mulimu mathematics, mulimu English ne subjects zonna n'olwekyo gula olupapula lw'oluganzi olwa Bukedde. Kati nno munnange n'omukogo guno gwe twakomyawo ogwa ssanyu. Kweguli mwana muwala agambye nti obusungu bwange mbuleka waka n'enkola ki? Bukedde yabirina. Gula Bukedde ku nnusu 10 ag'ebyemizannyo tegabuzeemu. Ate mu Senga ayina wakubuuziza wano. Agambye nti okugwa mu kifuba ky'omwana kyandibaddeko ekkomo olw'emyaka. Oteesa ki? Olowooza ki? Gula Bukedde omanye bingi. Nnusu 10 zokka nga weefunira olupapula lwo oluganzi. Agataliiko nfuufu mulamu katono tudde n'ekitundu kyaffe ekyokubiri kirimu gano. Linda ne bino mu gataliiko nfuufu. Ssente z'emyuga. Aba boda e Kawempe balaze bwe bazifunyeemu. Tagala kubakakasa za rusiiti nazo nga Ita mu kitongole kya Microfinance Support Center. Johnson Wamalaza akenga Ssente Wasake n'ategeeza nti bagitandika mu 2015 nga bawola ba boda bannaabwe wabula basanga obuzibu bw'ensimbi olw'obwetaavu obunene ogwava ku muwendo gw'abamemba abangi ate nga abasinga boda ze baali bavuga nga zaabagagga. So we received 30 million cash on our account, and from there we began developing our circle. We had 241 members in 16 groups. Each were having 15 and more. Ono ategeeza nti bwe baafuna ensimbi obukadde 30 ez'emyoga mu 2021 baali bakyusamu mu nkola nga mu kifo ky'okuwola ensimbi enkalu baagulamu boda empya 6 ze baagabira bamemba okuzivuga ku looni nga buli lunaku omuntu alina okuleeta omutwalo gumu 2,000 okumala omwaka mulamba oneefuuka ye n'asigaliza gwa kuseevinga gwokka. Created a group of 15 members per association saving group whereby every member had to bring 12,000 per day. That's where we sincerely benefited more. Almost every members. Majorly we were focusing at our wives. We are giving them 500, making an interest of 50 just in 3 months. Mkiseera kino zaakagamba nti okuva ku boda 6 eza sako ze batandika nazo kati baweza boda 27 ze bagulidde mu mannya ga sako yaabwe era basuubira okwongerako endala nnyingi bazigabanye wonna mu bibiina bye balina mu sako era bammemba baabwe babayamba ne mu bwetaavu obulala omuli okufuna pamiti obujjanjabi nga bafunye obuvune emisomo okugula poloti ez'okuzimbamu amaka gaabwe n'ebirala. And we are doing well. Great thanks to Microfinance, which came up with another idea of supporting us. From 30 millions, they gave us a top-up of 20 millions. We are grateful. Asiimye Gavumenti olwa programu y'emyoga ne kompyuta yabaweebwa ekitongole kya Microfinance Support Center gye beeyambisa okulondola bamemba baabwe era n'asaba bongere ensimbi endala basobole okutuukiriza ebirooto byabwe. We want to make a bank as our circle. We want every member of our circle to be owning a land
a house, and children to be studying good schools. That is our dream. Lawrence Kasulenga naye mmemba mu ssaka eno ategeeza nga bwaganyuddwa nnyo mu nteekateeka eno kubanga yasobola okufuna omukisa okufuna bodaboda eyiyenga mpya n'atandika okwekolera nga mu kiseera kino abuzaayo emyezi 3 gyokka amalayo ssente zaayo. Piki eno baagiyimpa brand new Kaveera. Obudde buno piki eno ngibuzaako emyezi 3. Ebeere yange. Njibuzaako emyezi 3 naye mugire weefaanana erabika bulungi. Anet Namayeganga y'omu ku bali mu bubondo bw'abakyala bavuza bodaboda atenda enkola y'okubawola ensimbi zino ezava mu nteekateeka y'emyoga zagambye nti zibagasiza nnyo okuyamba ku baami baabwe mu maka kati ayagala omuwendo gw'ensimbi ezibawolebwa mu bubondo bwabwe zongerweko. Nze ndaba nti Kawempe wano Pulezidenti Museveni wanaajongeramu ssente ne bajongeramu ssente naffe abakyala tujja kusobola okugenda okwewolayo kuloonya ennene. Adrian Bwani Kabale yakusakidde Green ku Bukedde TV. Wabaddewo akasatiro omwana agenze ku kkanisa eya Real Church Ministries ng'eneesangibwa Kosovo Lungu. Munyike mpitirivu nnyo. Bagamba wabaddewo obulagajjavu ku ludda lw'ekkanisa nga mu kifo ky'okutwala omwana mu ddwaliro bazze mu kumusabira nti ate ng'abadde mu mbeera mbi ng'afiiridde mu ddwaliro oluvannyuma gy'atwaliddwa. Omwana yafiiridde wano eno, omwana mufo ky'okugira okuddusa mu ddwaliro, omwana bazze mu kumusabira wali eri, omwana obulamu bugenda. Mama omwana yagenze okujja, twagenze okudduka okujja wano eno ng'omwana ali bubi nnyo nga takyasobola kuwona ng'essaala ekutta akati. Ekyaki eno bagizimbye ng'egwa emirundi 4 naye tetuli bamativu ng'abatuuze ne bannannyini bemu bagambako nti bana ekyaki eno ng'ekoze oti batuddamu bubi. Babadde bakyewunaganya ekisenge ekirala ne kiyiika ekibajje mu mbeera ne basalawo okugikoona yonna okutuuka ku ttaka. Nti akantu akamu waggulu kabadde nga tekanywera ate nga debate ebaddewo mu kkanisa ng'abamu bakkaanya egende wansi abamu nedda. Kyaki eno abagizimba tebagitereeza era kyakyo singa obwemidde ku nsonda ne ku nsonda n'olingiza ku nsonda olaba nti erimu ekkoona eddene. Poliisi okuva Erungujja etuuse okukakanya abatuuze mu maka ga kitaawe w'omugenzi Frank Sentanda embeera ebadde ya kiyongobero ng'ategeeza nti ekkanisa ebeesulwabbye yadde okubayamba. Batubuzeeko buli kimu tukyekoleddeko, buli kimu tukyekoleddeko, buli kimu kyekoleddeko, buli kimu nimukyekolerako naye mwana wange era nno kyekolerako kuba omwana wange era mwana wange mwagala nnyo naye kyannumye abasumba bonna abazze oluvannyuma ng'omwana wange akutusa omwana olwafudde bonna ne bavaawo bonna. Bandisembedde ne bagamba tuteese tukole tutya tujanjabe omwana. Nnyina w'omugenzi ategeeza nga amawulire g'okufa kw'omwana bwe gamusanze nnakawuka era nti gabakubye wala. Nange yafudde myaka 4 n'ekitundu. Wetukoledde emboozi eno ng'enteekateeka z'okuziika zigenda mu maaso era amyuka omwogezi wa poliisi mu kampala n'emiriraano Luko Esigire ategeeza nti batandise okunoonyereza n'avumirira n'eky'abantu okumenya ekitundu ku kkanisa era nti baakubanoonya. Era nga okulwekyo we gwasuulibwa ng'oneyatemeza kuba obuyinza era nga bakulembeddwa ssentebe Ssengonzi Mathias bakedde kunnyulula kiwuduwudu kino nekitwalibwa mu ggwanika e Mulago. Omusumba Sam Matovu yeewunyiza okulaba nti ettaka okusangiddwa omulambo likumibwa ekiro n'emisana n'asaba poliisi enoonyereze. I found it yesterday around 9 AM. Tuzudde maiti y'omuntu gwe tutategeera bulungi naye nga tusubira ali alawundi Bujjuvu, Kigoma, Nakabugo, Kyebando.